Leo kwa guswali biringumwe mundo gandwala omutwe nekimuliko kimutamanyi perhaps ICC nabalabye nga muli excited ku ICC International Criminal Court. Not this before become overexcited. Okay, ICC nga yakaletebwa. ICC is a political tool America uses to punish whoever veers off from its interest, more so on the African continent. Okay, political tool ya America gyekozesa okubonereza ensi oba abakulembeze ba Africa abavudde ku bigendererwa bya America. Era we yali eteekebwawo America negamba nereeta motion nti Omumerika yenna oba omujasi wa America yenna talireetebwanga mu ICC. Museveni was the second, yali number 2 okusecondinga motion eyo. Oba president wa America oba mujasi mu America nga akoze ebikolobero talitwalibwanga mu ICC. Museveni ye yali number 2 okusecondinga motion eyo. Okay, temubeeraawo ne muddawo ne muwoza ICC trying bwakoni kumwe mwena ababadde excited. Musooke mubuuza America bamarines 10 bewasindika okulwanisa koni. Can you give us an assessment of how far they have gone with their fight against Kony in northern Uganda? Ekimukimanyiko nti basindika bamarine 10 America. Naye kyetwawulira ekyavaayo musujja akayiringu America yakawa sente bamarine bajje batukozesenga gundi experiment. Izo Western Pharmaceuticals ne laboratories zikawa sente tuvola bulaba nodding syndrome no musujjo basimanyi northern Uganda fever wabali baguyita batya. Bamarine kyekyali kyabaleta in the disguise of Kony. So na America ekintu kya Kony ekirimu. Era America yebaddenga ewa Museveni ebyokulwanisa alwanise Kony. Tokka ababadde ICC nabirabye ne ngamba what kind of ujinga these people celebrating. ICC America yegifuga kyovula bayafuna n'obuvumu obugamba Putin gezolinye South Africa ojja kumanya bani abafuga. Ramaphosa n'agamba Putin ne security networks zonna abasajja baziri in control. Tojja yalinyayo. Summons zaita ku Bashir. Summons zaita ku Bashir. Okay, ICC bakuntumye najje South Africa ne bamukukusa, azze Uganda ne bamukukusa. Bashir we yatuula na America era kana akanyiringu ka Museveni ke kalukaddirwe. Bashir n'akwata abajjanja weed ne bagenda ne batta Gaddafi. ICC wala summons zaasuulibwa. Nemuwulira America ekyabyogerako Bashir oli wanted by ICC. Tugende ebyekasiisi. Besigye ne Lukwago omusango tugututte. What happened in Kasese tantamounted to a genocide. Kubanga over 100 people batibwa. Okay, batibwa. Kasese Muhoozi ng'oyimye ku cement factory we waduumirira olutalo naye nga mutaddewo office ya era tulina musango ne gundi okukyejja mutu exonerate UPDF. Katumba Wamala yakugamba UPDF teyabibaddemu ebyokutta abantu Kasese. Muhoozi mission wagiduumirira, operation wagiduumirira.
ku cement factory ehoyima najjo okubira obusimu kola boti abantu 100 battibwa omusango ne gutwalibwa mu ICC sente ne exchanging engalo naye tegwayitamu nti the allies of America, Israel, France ne Germany bakirimu nga baagala ttaka kulimirako byako kulimirako njaga na mmere. That's why oyina a direct flight from Entebbe to Tel Aviv. Abanene bakirimu era express the presence of simanyi French forest rangers ekasese njaga bagirima medicine what nemmere bagirima eri amataka gabwe tegakya supportinga mmere. Ekisango bakitta oyo omukyalo oyo winikiza ne bamuwa ne sente bajjemu omuliro, but evidence eriwo ebapiningira balina otwalibwa mu ICC. America yabifutyanka bufaransa. So ICC mugigende empola naye nga senga tukola ekyetaagisa ate nga kisoboka. Lunaku lumu natulako ne Anas Kalisa, Dr. Anas Kalisa ne Professor Kisolo. Professor Kisolo yandekera ka message oyo omukyalo oyo Misa n'ekyamufuula minisita kubeera nga yawaaka irengo ka Museveni na Kivubo kuba be baali ba board gwe Misa Kavanda. Ka message Professor Kisolo yakandekera era nja kwogera buli wendifuna omukisa ekyakufuula minisita nti weekubana n'okayiringu Museveni n'obuwa ekyo ekisaawe kye Nakivubo n'oteekako emikono minga abaali bakiddukanya. Okay? Dr. Anas Kalisa yaŋŋamba nti we yagenda e Hague ebyo mu ICC 5 oba weeyitaani oba Kagame oba Rwejema oba alonda Nyakairima oba Tinyefunza fayiro zammwe gye ziri e Hague eyo mu International Criminal Court gye ziri ebikolo bino ne bye mwakoze jjo gye biri e Hague. Bino kuwamba abantu bino Muhoozi bye yeefudde mbu afrontinga abantu ate bakulembeze fayiro yo gyeri n'ebyo ebyokudduumira abantu ekasese bakuprofilinga nga you were the commander. SFC ye yabikola si UPDF. Tumba Wamala bwe yavayo n'agamba UPDF si ye yabikoze ne mwagala ogezaako munyiga. Okay? So President Kyagulanyi Robert Ssentamu n'abana Uganda abali mu diaspora ensi bbiri ze tulina okwengejinga. America ye namba emu ne Bungereza, because at the end of the day America today is the superpower. Kubanga mubadde mututijisa Russia China Putin bamugaana ogenda ICC bamuteka ku just ICC warrant teyagenda South Africa. So we should engage United States of America in a way that can effect regime change in Uganda. Lunaku lujja kyalumu ICC jakola naye ebyakoni mubiveemu temulowooza ni ICC jabbayamba kuba n'ebyalingisanga koni yeyabimu. Mutunulire Uhuru Kenyatta ne Ruto babatwala mu ICC ne babakookingawo ne babagamba tugenda kubazaayo mu kulembere naye omusango tetugenda gugoba era gye guli. Bazinira kuli ku ntoli za Amerika n'abo bazungu we beemamaliza oyo Ruto we yeemamaliza bwati cyo bamutikirawo ku nnyonyi ne bamuzza e Hague. So funeba lobbies, American politics is anchored on lobbies. Okay? Tubafune bengejinge ba power brokers eyo mu America. America kenyini ejja kukozesa ICC. Kagame ne Museveni kebababalira naye ekyakoni erikoni yali project kuba n'agakolobera ago okutemako abantu bafosinga mu IDP camps byonna yayagalanga sympathy and attention of the international community n'okwagala okukakkanya any potential opponent from northern Uganda kuba baali mujje be baali mbyobukulembeze. Yakola ebikolobero naye ng'awagira abazungu kuba already babadde bamukozesa kutta abantu e Somalia okuba waabajaasi. Uganda ne Rwanda bagidesigninga nga zirina kuwa America na Bungereza na European Union na UN mercenary soldiers. Nga niwakola ebyo bikalabanda Alisirakena Kibwetere okwokya amasiro abantu be yatte Kasubi Mukula Masaka all those political assassinations ne bano abazungu be yattirawo mu